Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo najo musinziro kubanga mutulaba. Amanya nze IBRAH Mukasa, tuli ne muganda wange Kojja Kitonsa. Banga dene nyonyonyo mukwano gwange, muganda wange, blood wange. Andabide banga dene nange mulabide banga dene musajja aweereza kugamba mukujjanjaba abantu. Let me use the right word, okujjanjaba. Yeah. So Kojja nkwanirizaako ku show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Abenzikiriza eri endalo mukama mulungi. Omanyi bali baga nti tulina kyekubiira. Naye nga ate ekiramuso ekyo munnange kikatinga across kiramuso kya mirembe. Naye bo bannaffe bali entegera gye bategeeramu ebintu. Otakamuteera kaga nti sajja atuvudde. Kubanga tebafunanga manyirivu kutegeera kigambo ekyo kye kitegeeza. Obulamu bugamba ki? Alhamdulillah omukama akyakuumye. Amiina. Tugamba nti ekyobugagga ku nsi kye tuyina bulamu mukka gwe tussa. Kubanga obusiraamu butugamba nti okufa kw'omuntu ejjana y'omuntu yenkanankana n'essaati eri ku mubiri, distance eri ku mubiri n'okujja ku ssaati. Mukyo ebbanga mpaawo eryaga. Tuli wano naawe IBRAH nga ye Allah yange nti bwe mba nsituka wano wali wenkoma n'emboozi togiteeka. Ate tagera kibi. Era tagera kibi. N'emboozi togiteekayo. Oba bw'oba ogitaddeyo ddamu n'ogyogera n'oga nti eno y'emboozi gye nasembyeyo okwogera. I know. Ne Kojja Kitonsa. Obulamu bugamba ki? Obulamu butambula mpola n'engera bw'omanyi. Business zeekuttekuttemu. Kati era Allah kyagera kye tugenda nakyo. Business yo gy'osinga okutegeera eya habo. Kitambula kitya after lockdown, towards lockdown. Mwali before lockdown kyali kitambula kitya, ne mu lockdown kyatambula kitya, neno mu post covid era kitambudde kitya. Mu lockdown nga tennabeerawo ebintu byete bitambula bubi. Naye ate bwe twagenda mu lockdown nja kukyebaliza Katonda nti abantu baali waka naye abantu bafa nnyo ku bulamu bwabwe. Kikulu nnyo ekyo. Era nze nkikkiriza nti buli musawo yenna andaba oba oli wa kizungu oba oli waffe eno mu Uganda n'eddagala lyayo. Manyi wali toyagala lockdown yeveewo. Mwakola nnyo ate mu lockdown? Abantu baali balwadde nnyo kubanga lockdown oba covid ono yajja n'azibula abantu amaaso nti eddagala erigenda okubayambakokko mu mbeera yonna lyaffe lya kinnansi. Era kyoba abantu baafumba emiruluuza, abantu baafumba enniimu, abantu baafumba ebintu bwe bityo. Kuba bintu byaffe byaki. Kojja, olowooza lwaki sales zammwe zeesala after lockdown ng'ensi bagigudde abantu bazemu lwaki consumption y'eddagala lyammwe lwaki yeesala? Nti nalowoozaamu kkoba abantu bejjanjaba nnyo ne bawonera ddala. Ne batawonera ddala. Naye ne batuuka ne bagaa nti awo kusinziira ku ssente ze ntadde wali mu bulamu kati wano ate kansooke nnoonye ku ssente nkole ku bintu ebirala. Kubanga IBRAH wano mu kwejjanjaba mbeera ez'obyobulamu no mu Afirika omutwe olutuluma nywa ku mazzi, nywa amazzi. Yes, eyinza okuba nga kivudde ku mubiri nga tegulina mazzi but waliwo ne possibility ya infections oba ey'obuwuka. Nfuluma bubi biki na ekifu ku maaso omutwe gubeera gunnuma nina obunafu bw'omubiri. Ne nkugamba genda okole ku check up olabe. Genda okole ku general body check up. Oyinza okukola CBC okola immune system y'obwongo. Nonga nti kale nikitwala weekend ala mmeka? 2. Ne waita weekend eno kisajjuka. Ne waita weekend ala 2 nodamu nongamba nti Kojja nomanyi mbite gunatereera kwanze wagenda ne bakebera nti sinnaba. Obudde bwe bugenda. Be Bafirika. Kati ogenda okugenda mu ddwaliro nga bakugamba immune system y'onfu omusayi gulimu obuwuka biki kati nga yandibadde oli akozesa treatment emu ekigenda kwetagisa okozesa treatment nga 3 obeera obulungi. So kyekiviirako oluusi okubaawo crisis y'obujjanjabi mu malwaliro gonna. Time weetuuka nga abalwadde bangi ne bawo time weetuuka nga abalwadde batono kubanga ekisinziira ku mbeera ya budde. Embeera y'obudde situation mu ggwanga bwetambula omuntu ebirowoozo by'alina ku mutwe so endwadde bwe developing ne mu bulamu obwa bulijjo bwe tweyisa
wewe otuukanga yo wiiki nga IBRAH buli muntu akutuukako bw'ati akunyiga ozontegedde enkola yaffe oli onosobola kojja kitonsa mujjamu kojja nti ate kojja ebbanga limaze naye nasendabirwamu n'ayisaamu nosanga omuntu n'akunyiga nawe olunaku ne luwunzika n'ogaa nti akaveera nkayina ate ekyo ne kibeererawo mu nnaku z'omwezi nga 28 oba oliawo kampani ennene gy'okolera nayo neeteekayo oba okyali awo ne bugundi bwe obulala ne buleeta ate ne kijja ng'olina bwe weetaaga ssente ne biri ne byesiba ne ku ofiisi webagambira nti mutuweemu wiiki 2 wakyaliwo bye tutereeza okitegeera so bwe bulamu bwe tutambuliramu mu mbeera ez'ebyobulamu n'embulamu bwaffe extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya ge tuli ne Kojja Kitonsa tumunoonyeza tuwayemuko naye tulabe afeyaringa atya gyali ebintu bitambula bitya era kitambula kitya okutwaliza awamu after covid ono ebintu byabwe bitambudde bitya so tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road e Abu Dhabi bano batendeka ba baristas batendeka abantu okola sandwich burgers ne crepes bekwate atenga ne Kampala wano baguddewo ettabi enajjana nkumbi Tiger ya kirimu nga kotade ne Hamza asangibwa ku ttabi lya wano enajjana nkumbi ajja kubanga naye akwasaganya bulungi ensonga zino kiggoke ate wano ku Arua Park wali company emanyiddwa nga Simurinako Shipping Company ng'esaabaze maali y'abasuubuzi okuva China paka Mombasa Simurinako bano balina insurance cover covering ebintu bino ku nnyanja kwe bitambulira oba by airplane cargo ne bituuka bulungi in case of anything insurance ene stepping in okudduukirira gwe omusuubuzi that is only by Simurinako Shipping Company Kojja eyo nga tuvuddeyo nja tunuulire government ebiseera ebisinga buli muvaayo ebasaba ebbaluwa mukole ebbaluwa mulete ebbaluwa bangi ku bannammwe booperatinga nga tebalina bbaluwa zino okuva mu bagiyise National Drug Authority NDA abalwadde ebiseera ebisinga tebasobola kumanya bintu bino n'ebbaluwa omulwadde tasobola kumanya eri real oba kicupuli gwe nga aludde mu kintu kino muyambye mutya abalwadde ku kintu ky'okuba nti basobola okujja okufuna obujjanjabi ku bantu abali qualified oba abantu abali certified by NDA era wano wengendo soko twalira omukisa okubaza ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo gw'eddagala kya National Drug Authority department yaffe ya habo waliwo abagikiikirira waliwo ffe nga ffe representative waffe oba atula ku board eyo bamuyita Ajijamiro Akome batutteyo nnyo obudde okusomesa abasawo biki bateekeddwa okukola emyaka nga mingi emabega twete tulina tteeka naye kati sofa tulina etteeka ne president yaliteekako omukono etteeka eryo liruŋŋamya enkola y'eddagala ku buli muntu mu lulimi lw'ategeera ne mu mbeera gy'alikoleramu ow'oluzungu bajja kusomesa mu mbeera eyo atalumanyi kubanga eriyo bajjajjaffe abali mu kyalo eyo ng'alina eddagala naye nga tamanyi luzungu tamanyi kyakutandikirako nga ne bonojja n'omugaa nti munnange nno mu nkola y'eddagala waliwo standards ze tuteekeddwa okufollowinga nga GMP nga GFP then bwe tuve tugende tukole microbio tukebere eddagala tukole ze tuyita phytochemical tabitegeera ebyo nawo ogwo omutendera weeguli okukimutegeeza nti ajja funa abamuyambako eddagala lirisigale nga lirye bati nga lituukaganye n'omutindo omanyi buli kintu kyonna kibaamu omutindo etteeka eryo bwe lyamala okusayiningibwa ne wateekebwawo ebitongole oba n'emisomo ne gijja ne giba nga bagenda basomesa abantu abagwa mu kkowa eryo naye tuli bamukisa nti waliwo DIT Director of Industrial Training egaba skills ezo esomesa nekuwa certificate nze olwaleero mu mwaka nga gumu emabega nga nakamala okusoma DIT nempa certificate ne work permit na kyala mu nsi nnya kwaliko Egypt kwaliko Ethiopia kwaliko Zanzibar ne Ghana ensi ezo nenzirambula
naye luli nali sisobola kubanga nali IBRAH tosobola kujalega nti nze nkolera however much nina ebirango ku TV mu Uganda babi oluyuso ayinza obiraba ayinza okunda ku YouTube wano naye akakasa nti omuntu gwe invitinga ayinako idea ku ddagala so kati ekyo kituyambyeko okwongera okumanya etteeka lino lyajja abamu ne laba bubi bati n'engeri gye lituyambyemu okutereeza omulimu guno edda twabeeranga ojjukira baga nti omuntu bwe yalwalanga lika akadomola kabo bamanyi nti eddagala lya habbo liteekeddwa kupaakingibwa mu kadomola nti oteekeddwa okukola factory laba kitonsa nti ye yakola dda factory agirina eyina certificate eya GMP okuva mu National Drug Authority nti ekkirizibwa okuoperatinga gwe jangu sinka nekitonsa oli mukozi wa ddagala musayining eddagala ligende ekkatale kubanga ne bwoba operatingidde omwange eddagala n'ogenda ku NDA ejja kusaba ebintu nga bisatu kusaba ekifo w'okolera eddagala ejja kusaba botanical identification botanical identification eno emiti gino ogiraba IBRAH nga si gugwa omuntu akeera ku makya n'agutema naye ng'ate gw'ejjako eddagala ly'okola so kati ono kiba kyetaagisa okufuna gye tuyita botanical identification eddagala eryo lirimawa liriyo mu bungi ki era lina akatale ono akasustaininga so kati mu mbeera eyo NDA etuyambye n'esomesa abantu ffenna ne tuyiga naffe edda twali tuoperatinga nga kyetumanyi kyetuoperatinga nti kyekyo ne twali tuli NDA netandika okuyita emisomo workshops naffe ne tumanya nti bye tubadde tukola bibadde bituufu naye nga so nze bwe nkubuulira nti standards enaliko mu myaka nga 5 emabega n'engeri kati gye tuoperatingamu n'engeri tutreatingamu endwadde n'abantu baffe nge tubahandolingamu ne products zaffe nge gye zifaananamu ate era emyaka emirala ng'ena 5 emabega biri totally different. Thank you. Tuline Kojja Kitonsa okuva mu Kitonsa Habo group gwe tuli naye olunaku olwaleero luno briefly ebyo byasobodde okutunnyonnyola ku bintu by'eddagala n'obuweereza omaze ebbanga ki mu ddagala lino? Emyaka 11 natandika okujjanjaba nga n'emyaka 17. Oliyingira otya? Jjajja wange bamuyita Kitonsa yali nakula naye omwami yabeeranga eyo Buwama Mpigi okyamira Buwama n'ogenda ku mwalo baguyita Katebo nakula naye nga musawo wa ddagala lya butonde so nenkulanga aŋŋamba obutonde tebabuzannyisa osobola obujjamu ekintu kyonna ky'osobodde busobola okusomesa abaana busobola okubeezaawo osobola okufuuka omuntu ow'amaanyi mu ggwanga ng'oyimirire ku kintu eki butonde era nze bwe ndaba omuntu atema omuti nkaaba ne mmuwa ensigo atemye gumu ne mmuwa ensigo 5 ne mugaa yadde guli oguteme eno kazi n'ensigo 5 wakula ne jjajjaawo nenjanga nnyingira bwentyo njija nenfuna abantu ab'enjawulo besijja kwogera ne mbakolerako nebo ne babeera successful paka nange bwe natuuka neŋŋamba abo be wakolera b'otajja kwogera wabeegattako otya? Ng'era omuntu ojja otunda kyomanyi bwe nalabanga kati nga bwe nkulabye IBRAH oyina kyomanyi nenja nenga IBRAH omanyi nange nno kino kirina na kino sobola okukwatagana n'embanga nkuwa so bwentyo bwe najja mbayingiramu paka bwe wali omukadde bangambita agijjamitaako bizaawo mu Ndeeba ayina yenanyini association gye bayita Uganda Herbalist and Culture Association mukiise waffe ku NDA nangamba naye kati okusinziira ku kino ky'osobola okukolera abantu abalala naawe osobola okuyimirira nemugasiina nti nangamba nti omujjanjabi omulungi leetaga kuba na capital ngefuna abalwadde bo nga 3 bawe eddagala bajja kuleeta capital amba abalala paka bono abo nabo nembawaawo obujjanjabi mpola mpola nagenda okulaba nga baleesa abalala nenfuna capital ayimirizaawo business mu myaka 11 nina bye nnenyumirizaamu zimbye factory ekola eddagala nkoze amafamases ag'enjawulo kwetoloola eggwanga nga habo omanyi eno twalina clinics
era ebawulira nti bakitonsa abo group nga saddeko clinics balagamba talina amaklinika alina habo group bo bamanyi nti okujjanja boteekwedda kusetinga ka drug shop ensi ezakulezo zenalambula nze zampa challenge teri malwaliro kola product yo endi oba gundi authority ekwatagana ku ddagala eja proving mu nsi mwoli teeka mu pharmacy bagagga bavundu teeka mu pharmacy abantu bagule kubanga nungi eri effective ate packaging yeyo Abachina abantu tujja kwogera ku China tujja kwogera ku India abasajja basinga okutegeera habo weko mu China nga alidde mmere nga teriiko doodo kizibu nnyo butonde awo butambulya bawangala emyaka gyonna nze sijja kuga nti sigenda mu kwejjanjaba but nze omubiri we gutuukira okunsabira eddwaliro ery'amaanyi kiba kigenze wala wali onkubiddeko essimu ne nkugamba nti neebase ndi mulwadde onkubira ndiwa nti ngenda Kabaale Kojja oli wanti ngenda Kisolo Kojja oli buli lunaku mbeera mu transit Kojja when was that turning point joins okuyita gwe turning point yo abantu okumanya nti gyoli kyekyo ekyaliwo kye wakola ekyakuviirako abantu okumanya mu nsi nina ebintu nga bisatu mu bulamu bwange bye nnali nkoze ebyanviirako abantu okumanya Mukama bwe yannyamba abantu bali be bakaya nti nagenda ku nsobola okukola ate waliwo n'abaali tebasobola kuvaayo naye nga bansapoti nga balaba mulimu gwendiko mulungi then ekyokubiri nga bumanyi nti omuntu akola bizinensi era nenyingirako ne mu bizinensi endala ez'okumanaginga abayimbi ez'okusitula talents nawo abantu ne bongera okuntegeera so essaawa ya leero bw'oyogera Kitonsa omusajja kyasooka okuwulira mwami oyo yayoza muyinginiza abasajja olugamba Kojja Kitonsa waliwo emikolo ogumu gwe naliko nga nyambadde masiki yange entudde tebategedde nti ndi omu ku bakaabajja tukyali mu layini bwe tuti nempulira aboogezi nga bagamba enteekateeka y'omwana ow'obuwala n'amwana ow'obulenzi nti yawedde bulungi nnyo ko omwogezi w'esayidi omwendala nti ow'obulenzi yayiseeko wa Kojja Kitonsa wali ofudde nali nfudde nga waseka wagweri nga naseka neewanyoganga omuntu amanyi nti okutereeza kw'amaanyi gonna musajja kutereera omanyi IBRAH ebintu bino nze nabiraga abantu abasajja baali banywa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nze oli bw'apulira Kojja Kitonsa naga nti yatereeza abaami alowooza mbawa eddagala ly'amaanyi ga kisajja ekyo ekintu abantu bangi nnyo balina okukitegeera teri musajja atalina maanyi ga kisajja IBRAH kubanga amaanyi g'essajja ye muntu azaalibwa nga mulamu afunctioninga but olwo problemu mbasajja nga tasobola kuwangaala musale na kusobola kudda ago si maanyi ga kisajja oyo sayansi mungi nnyo kyobola abantu babaawo eddagala ly'amaanyi g'essajja naga nti eddagala ly'amaanyi g'essajja nze sirinywangako nembeera bulungi kubanga wejjanjaba ekirwadde ekitakuluma abasajja bafuna ebizibu challenges ne zijja ebirowoozo obutalya bulungi oluusi endwadde ez'enjawulo kati omusajja nga Katonda nga alina testosterone hormone buli lwekka omusajja tasobola kubeera na mukyala we budde buwanvu nakudda kati embeera gye tulina otutereeza wagambye nti mututteyo obudde okumanyisa abalwadde biki ebibaluma okimanyi nti abantu abasinga obungi bajjanjaba abakozi bali ku nteebereza ya budde so kati we tulina okulongoosezaawo omuntu amanye nti mutuufu nga bwenywa eddagala liri ezzungu batusingako kintu eki kimu MP kiggwayo kitya good manufacturing practices engeri gye bakolamu bo bakolera ku standards eza World Health Organization. Kojja njagala tutunulire wano kukwoza yingini z'abasajja on average on a daily basajja bameka boyoza yingini okwetoloola eggwanga mu malwaliro gange gonna nsobola okufuna abantu nga 35 on average olunaku then nenfunamu abakyala ndowooza nga 28 nenga omuwendo gusinga gwa basajja abalemereddwa ewuwaddawa ze biseera ebisinga sitya kukkiriza muntu nti genda nga bw'olaba
dozi z'endwadde nja kuwa example IBRAH tuyina diclofenac painkiller tuyina edex tuyina chulam zonna painkillers kakanya bulumi bwe kiri nti omira panado omubiri gwe gugiganye eriyakitinze genda ku party B na chulam bwe gugigaana nonya diclofenac nze sikkiriza kuba engeri gye ndi manufacturer nze mbeera ne ways ez'enjawulo naye singa waliwo stage z'obulwadde bwe tuteesibaako ffe tujanjaba obulwadde obuli mu gye tuyita benign stage yeriwo eyo tuyina obulwadde nga bugenda mu gye tuyita cancerous ne benign stage benign stage aba bwakeerewa ajja genda mu kansa kati wano nga tonnaba ffe wetukwata era nze nkigamba nnyo abasawo bannange nti omuntu kasita abeera ng'atuuse mu cancerous stage muyambe omuadvising egenda okole ekiddako eyo tomwesibaako muleke agende kubanga yadde tujjanja biddagala weeriri but waliwo wekyuka nga omuntu yeetaaga oba quick relief obulumi bwalimu bungi yeetaaga kukakanya ku bulumi obwamangu ovuiki gwe kyotajja kuba nakyo tujjanjaba ni waliwo endwadde zitateekeddwa kuyingiramu era ekyo abasawo nze nkibagamba nnyo basawo bannange nze wange ndifaalinga naga tetujja kusobola wano genda eri ekirwadde kyo sijja kukisobola nga kituuse mu stage esigenda kujja nkugambirawo teweesiba wano sobola okuwaakaawo akantu nga mu busawo tujjanjaba clinical omuntu asobola okujja nga ekirwadde ekimuluma tokiraba naye ng'afa tukkirizibwa okujjanjaba clinical n'obaako kyomuwaakaawo omwoyo ne gukakkana n'ebirowoozo n'asobola okulowooza step extra digest mugoba nsonga kwe tuli ne Kojja Kitonsa. Kojja Kitonsa amanya matuufu gwana amanya agange amatuufu nze Layan Kisegerwa Kitonsa. Ndi musajja Muganda nakuba mbaga nti siri Muganda naga nti amusajja si Muganda ndi musajja Muganda nkulidde wano bana basinga okutambuza emboozi ya toli Muganda bangi bava kuki simanyi nolyaga nti gwe tuveemu toli musajja Muganda ndi musajja Muganda era sina buzibu bwonna ku mbeera gye bateekawo bati nze kyendi nkimanyi ku issue y'okumanaginga abayimbi otya abayimbi banera ekigendererwa kyali ki nga bamuyitaani omwami Mugerwa Morris gyali yali muyimbi mu church manyi gye najja gundi eyo gye najja passion sometimes kanti wajjawo okuyimba taata wange yali ki muyimbi mu church church ki side eyo maya andi church ki church zino ez'abagundi ez'abalokole ez'abakatoliki ekereziya yali muyimbi mu kereziya taata wange mu katoliki osiramuka otya nasiramuka emyaka ndozanga 15 emabega jjajjange oyo eyankuza kati yayina jjajja oyo eyankuza yazaala abaana ab'enjawulo kati abaana abo ab'enjawulo be yazaala bakitaffe ne tubeera nabo ne bansindike wajjajja nga maze okuva eri jjajjange oyo afudde Kitonsa ne bansindike wajjajja wange bamuyita Musa Bukajumbe mwami yali musajja musiraamu nanjagala nnyo nanteeka mu ddaamo lye nakuwandika mu kiraamo nga simanyi naŋŋamba nti olunaku lwendiva mu nsi n'agamba be yagamba nti lwempummula muzzukulu wange ono yanzirira nga mbigere naye saagala akyuseemu mu mbeera zange zonna kati yali yasiramuka dda era olwamala okuntuuza ku ntebe ey'obusika gwe yaleeta omukadde okukyalo n'asoma ebbaluwa n'aŋŋamba oba otya tolina kukyusaamu mu kintu kye kyonna era awo wennyini ŋŋenda okuvaawo ng'osiramuse emaali
Wagikolota gye yakulekera? Emaali teyaliiwo. Nali ebiseera ndi wasikira mwoyo nali sisalawo naye nga yalina emaali jjajja yalina era abaali bagivunaanyizibwako baagitwala. Okay. Oyingira okumanejinga abayimbi wasika muyimbi ki? Nasooka n'omuyimbi bamuyita Trekaman. Mukwano gwange Moses Kisubika kyali wange nnyo y'omu ku bayimbi bemanyi abasinga obukakamu n'empisa. Ekyo nva waggulu nga nkyogera nti ngenda kukyongerezaako. Simurinaamu yadde ensobi gye nali mulabyemu neegi Kisubika oyo. Twatuuka ne tuva mu kyokubanga ndi mukama we ne tufuuka ba mukwano, ne tufuuka ba Luganda. Nze olwaleero actually alina ekivulu kye kirina kwere ku papaazi naye yasooka wange naŋŋamba Kojja ngenda kutegeka ekivulu nkoze ntya, nampa budget nga kuliko akasente akaliko ne muganzi sigenda tunulira kano kasente kaliko oba tugenda kuyambagana ekintu ekyo kibeerewo. Sigenda kukuwa sente tujja kuyambagana. So muyimbi ky'omulago wazaako awo nenzizaako omuyimbi yali eyombalala. Muyimbi ndoza bambi yakivaamu ekyokuyimba atandika ali eyombalala ine erinvudde mu mutwe emyaka nga 6 emabega nenzizaako mutabani wange yennyini naka first born kange kaagala okuyimba nenkazaako awo then ne managingako ne ku Grace Kan. Abayimbi kati essaawa eno omanejinga ani? Essaawa eno siina muyimbi gwe managinga wabula essaawa eno buli muyimbi yenna muyambako buyambi. Grace Kan ono ye yakutamya abayimbi? Ekyakuva mu kyobuyimbi nze nasalawo neŋŋamba nyinza obbanga obudde tebumala. Manyi omuyimbi yeetaaga ebintu bingi. Muyimbi bw'obanga ogenda managinga buli kimu ng'oggyeko essente n'obudde oteekamu bungi. Ate yeetaaga nnyo okubaawo presence yo ng'omuntu nga manager. Kati agenda okulaba nga ate kyaffectinga production yange mu ddagala. Mulimu guli omulala. Njagala tutunulire ki ekyabasobako gwe ne Grace Kan okutuuka okuva ku mbeera ya manager ne mufuuka mwami na mukyala? Tekibangawo omanyi IBRAH abantu abasinga obungi tebayawula mwami na mukyala. Nze mu nsi nina omukyala ntya era ye bw'alivaawo ne tufuna obutakkanya ndijja ne baga nti nafunye obutakkanya ne mukyala wange. Bamuyitaani? Birungi Sumaya. Yekka gwe nnina mu nsi kubanga gwe nali nkyadde ewaabwe n'empoowa n'ensitula mikwano gyange mmwe IBRAH n'embalaga nti ntutta omukyala. Yes. Abasigadde gye bamikwano gyaffe. Abasigadde gye bamikwano gyaffe. Ani yali abongeesa ekiboozi nti Grace Kan naye mukyalawo? Batamanyi. Abatamanyi. Abantu bangi nnyo tulabira ebintu ku ngulu. Buli namuga nti ogwo omugati munda mulimu blue band naga nti tekisoboka naye nga si ye yamusiizemu gwamugamba nti mulimu blue band gwe wamutaddemu. Naye naga temuli blue band temusoboka kulaba mu blue band. Okitegeera. So nze kino IBRAH nze manyi programu yeeno ye programu ye programu esinga okulaba nina kyala omu. Kojja amawulire akuba kugwe ne Grace Kan nnyo byali bingi nnyo betutagenda kuddamu byonna naye mu bantu bonna lwaki bakiwunzikiranga ku oyo era nnyo eyo bwe batyo? Waliwo kye tuyita close friend. Omuntu bw'abeera mukwano gwo nnyo ekisusse abantu boogera ebitakwatagana. Nze ne Grace Kan twali ba mukwano. Lwakuba nti abantu bo kye batamanyi nti mukwano gwo olina okulaga abantu nti ddala mukwano gwo. Bwe kijja mu ky'omukyala era mukyala wo mulaga abantu nti mukyala wo. Kolo gwange tewagulaba nga ngubalaze? Nagulaba. Teyapositinga Grace nanjozaayoza? Singa yali nti muzzaako yandipositinze? Tasobola. So ebintu ebimu abantu tebamanyi Kojja mu bayimbi bonna ebiseera abaaliwo
Kye kyafuula Grace Khan wenkiza okumuteekamu ssente? Muyimbi mulungi. Muki? Vocally, ayina eddoboozi ddungi, amanyi music kyeki, ate yali amwagala. Kiba kibi nnyo okujja omuntu eri ebbali n'omugamba nti njagala oyige ekintu kino. Kimukaluubirira. Naye kirungi nnyo okusanga omuntu ng'ayina feelings n'obwagazi mu kintu ekyo. Mwangu nnyo. Kozi nze bw'otunuulira mbayimbi wano abakyala balina amaloboozi nga tuvudde ku sayidi era ey'ebiboozi abantu bye baatambuza. Oyo omwana mwange. Naye simanyi lwaki abantu abamanyi okuyimba ebiseera ebisinga oba balina baba bataddewo embeera nti bamanyi ne batafuna nnyo mukisa. Kubanga omuntu bw'oyitiriza atera nnyo n'okumanya bafuna kuwabulwa. Kojja, njagala tutunuulire any businessman ng'ali mu kuinvestinga into anything ateekamu ssente ze. Abeera ne projection ya ssente z'alina okugyamu in a given period of time. Grace Khan bw'oli omuteekamu ssente, projection y'okumugyamu ssente zaali ssente mmeka era myaka emeka ng'oteekamu ssente? Omanyi bw'okola business, ffe nga ffe abakola business twewa emyaka 8. Nti emyaka 8 bwe nnema okujja mu business eno njireka. So ate waliwo ne possibility y'obutaweza mwaka. Ngolaba nti ne bwe nekyesibako emyaka 8 tezivaayo. Sigitegedde kubanga bulijjo batubalira business neegaana. Nze waliwo eyambalira mikisa y'eddagala nengisasula ssente ze sinza kubuulira ne kati sigifunanga. Kitegeeza yambalira business eyo yantomeza. Yali anoonya bibye. Yali anoonya bibye. So Grace Khan ono wali okoze projection ya myaka 8. Yali koze nze business ono mbanji yingira mu emyaka 8. So mwatambulako bbanga ki naye? Ndowooza ng'omwaka gumu n'emyezi egyagwamu. Mwaka gumu n'emyezi egyagwamu. Wali otaddemu ssente meka roughly? Era wali oggyeemu meka? Zaali nnyingi. Wali mu miliyoni nga bimeka? Zaali nnyingi nyiza obutasobola kuzibala kati but kyenyinza okuga nti zaali nnyingi. Waliwo obusente obutono bw'otakola ki? Obutabeera accounted for. Obutasobola kukolera receipt. Alinnye boda, bakoze make-up, kulya, kunywa. Oguze emmotoka, ebimotoka kati ebintu bino tubiteeka ku receipt. Wamugulira emmotoka mmeka? Yali emu. Eriwayo kati? Yali ekola emirimu. Eriwayo kati? Eyo yafuna obuzibu. Omuvubuka yali driver waayo yagikuba ekigo era yamenyeka omukono ne driver. Accident eyo nagirimu tetuna we tuva motoka eyo neegwa. Mwana ndoza yali akooye nga simanyi nange neebase motoka eyo neegwa ekigo. Era eri awo mu kisenyi nagireka ekuba eri biyoni. So bw'otunuulira ssente ze wali otaddemu ne ze wajjamu teeka ku minzaani. Minzaani yeekubirawa? Of course waba otandika business esooka kulya. Waba osanga business esooka kulya. Kati otagiwa time kujjamu zeeridde tezivaayo. So tewajjamu in other words? Tewali nnyo ssente ziri awo nti oba nazijjamu oba kitwali tukyali mu process ezimba business. Wejjusa ki okumuteekamu ssente? Sirina kye nejjusa kuba nali nkikola nkyagala but business ne sigitegeera. Weenyumiririza ki mu kumuteekamu ssente? Bingi bye neenyumiririzaamu nti nze ng'omuntu apromotinga talents abantu bangi baamulaba. Abantu bangi baamuwa chance ne bamuwa emirimu ne bakola ki. However much nze nali maze okuwithdrawinga but yasigala akola bulungi up to now. Namukolera project nange ezantunda nti ndi muntu mulungi nsobola okuyamba omuntu. Brand awareness ne brand damaging. Grace Khan ku bibiri yasinga kola ki eri Kitonsa Habo group of companies between okuteekayo company yo oba okugidamaginga kiki yasinga okukolako? Kyenyinza okugamba nti nga tukyatambula bulungi nga tebannamuteeka mu mbeera eri yali akola bulungi era yali atuyambye ffenna nga tweyambye nga kampani etambula bulungi nga naye atambula bulungi but challenges we zajjawo
ate nebitatambula bulungi. Ani yateeka kodi mu mwana ono because omwana yali akutegeera bantu bangi nze IBRAH kankubuulireko ewali enfuna abantu balwanyisaawo nnyo akantu ako kaddemu omulundi awali enfuna abantu balwanyisaawo nnyo anti byanfuna ng'omanyi akatubagiro k'ebyensimbi n'entalo z'ensimbi mulaba yali talina mu managing but wenatandika omumanaginga nafunanga messages eyansheyalingiranga ez'abamanager ab'enjawulo olunaku ezisukka 5 nga bamugamba aveeyo naye nga ziza oluvannyuma lwa okujja on board omukwatako. Okay. Era mu bintu ebimu ebyamutabula n'okumucyankalanya n'embeera n'okubeerawo mwalimu abantu abayite bayagaliza ekyo kyagenzeemu kubanga IBRAH nga tuzze mu mazima bwe bukya ku makya ne baga nti kitonsa ye manajawo okakasa nti wookutte watuufu nze bwenkola omulimu siguvaako paka nga gugguse era kyova olaba nti emyaka 11 bwe boogera kuba herbalist abadde consistent. Yes. Oyinza okumbuusa amaaso sisobola naye nange nkola loss owaye abantu Kojja Kimbo wa mukwano gwo bitundu bimeka ku buli 100 ndowooza ebitundu nga 65 ku 75 mukwano gwange. Lwaki abantu bamusongamu nnyo olumwe mu kwawukanako ne Grace Khan? Nze sijja kukyogera kuba siina kye nnamanya naye wabiwulira bati nabiwulira era wabiraba nebimu nembiraba bati nze kye nasigala guli ogwati mukwano gwange sigujjaawo era saagujja era bye baŋŋamba saabiwa nnyo buki mwafunayo kaakadde ne mugendako ku nguvu ewakaliga ne Kojja Kitonsa munywe kacaayi mwegeyemu ku nsonga ezo manya Kojja Kimbo si kadde tasobola kumala wiiki nga tankubidde sisobola kumala wiiki nga simukubidde abantu bateekawo embeera nti nze ne Kojja Kimbo tetukwatagana but nze tebukyangako lunaku Kimbo wanaatakuba simu yange ne bwe yawuliranga ebitambula nga nkubira essimu mbwe ensonde nekusufuziraga nti Kojja Kimbo yakutuuza ku nguvu awo ne ku hoteli kyeno IVs Mugalasi Palace ewakaligawo ng'okkirira ng'ove wa road mayor mbu yakutuuzaawo n'akugamba mbu yakulabula dove ku bawala abato mbu naye towulira ggwe mbu era kye kikutwalidde ssente kiri mu kulira n'obudde nti yayogera naye n'omugamba nti okkiriza waayite ewiiki 2 ate n'oyitawo ng'olina omwana omuto mu mmotoka omuwala omuto si muwala muto nti myaka 15 naye abawala ba myaka 2 abo mbu yabakugobako mbu ye naggamba kitegeeza yali akuvunaana bituufu negwe nawasa 26 kitegeeza yali akuvunaana bituufu toteekeddwa kunvunaana mugambe tewali ateekeddwa kunvunaana IBRAH Kojja Kitonsa buli muntu akola kimunyumira awo nkuwaddewo tiiki nzikanya naawe ebitundu 10 ku buli 10 nze nkugambye tulina abantu bangi abanyumiddwa obulamu e Kampala nga kati tebakyabunyumirwa nga yawummula naye singa naye yafuna mbiseera ebyo abantu abamutangiranga obulamu bw'obulungi oba oliawo twandimutegedde teyandinyumiddwa IBRAH nze ndi musajja mukozi mu nnaku 30 ezikola omwezi nyinza obba nkyakalamu emirundi emeka 2 oba 3 kati bwe mba ngenze mu kukyakala kwange okwo nonziyiza oba mulabe wange oba mulabe wange ntumiddeko Peter mu bitundu by'entebaawo oba mulabe wange okitegeera kati ate nze n'ekyero ekibuzo kimayangamba nti kola bwoti oweza emyaka 18 baba tebakyakuwabula maye baba tebakyakulagira muba muwabulaŋŋana mukubaganya birowoozo gwe n'olaba ekikuyisaawo ne weeyongerayo bwe mbanga natandika okukola nga nina emyaka 17 olwaleero nga Kojja Kitonsa nina kampani eziwera 3 nga ziyimiridde nina emyaka 33 bwe mba nina eziyimiridde nga ziwera 3 kitegeeza ekyankeeza okukola kunyumirwa kitegeeza obudde tobuzanyiddeemu n'akamu bwe kati IBRAH gwokimanyi lwakuba nti si bintu waliwo kagondi ka WhatsApp ke nalabawo nti mikwano
wano tupostinga bintu bya kudula na kweraga osanga byetu osanga singo badagala kumanya ebyo kandi nyumeza ku mbozi ya kudula na kweraga naye tuli mu mbozi esomesa gwanga abantu kutuyigirako na biki batekeddwa okukola tekulimu mu myaka ate riziki ye Allah yajigera ngeri open agisaba nga ajagala nga akakasiza gwajiwa abantu bangi basaba Allah abagulirewo nenga bayina siriki emabega abantu bangi basaba Allah bawe riziki abagaziyize enfuna zawe ngate eno bwadde na ngubindi ngate bagaliza nze manyi lwaki Allah ampa riziki ibula sinza kulaba wofunira nenziyizaawo nkuwa bwomala okuwa nonyamba extra digest mugoba nsonga Posh Properties Limited ebukota bateka mu sente batunda ennyumba enzimbire ddala bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas bakutendeka okola burger, crepes ne sandwich wane najja nankumbi ojja kusanga omwami bamuyita Hamza mu office yajja okukimala ate nga abali Abu Dhabi ku Alwada Mall Tiger ya kirimu era ya kimala tuli ne mwami Kojja Kitonsa okuva mba Kitonsa habo kampereze mu Luganda Kojja taba mwami Kojja sigala Kojja tebateeka ko singo yetu tuli ne mwami Kitonsa tebasaga kuba nti Kojja atenga mwami ngabo isobola kuyita anti Mr. IBRAH zirinya is a given name echa Mr. bakiteeka ku surname wasoma kyenkana ki sasoma nnyo wakoma mu kyakoma yo wagituula nagituula wagituulirawa saabijjayo nabituulira jjanya mpiji tonajjayo bibuuzo essomero likyaliwo weriri sayina kasente wamanya wafuna mmeka ebangamba nakola bulungi abasomesa era lwana nnyo gyeyo ebibuuzo naye nga tebakulaga ku makisi bandaga banga nti nalize IBRAH kuva ddala nali musajja mugezi era singa nafuna chance nemba ne bazadde bange nga beesobola nandibadde somo kiri wali osinga okuyiikiriza era liriwe lyasinga okubaza emirabba essomo lye nasinga okuyiikiriza nga ddyo nalisobolanga nga ddyo ndyesobolera nakolanga biology oyo ng'omutegeera nnyo biology ne chemistry namukola bulungi era ye nali somo ki eryali lisinga okwetakuza mu mutwe lwalinga luzungu olw'okwogera olw'okuwandiika byonna vaawo naawe byonna naye kati wafuna ssente tewaddayo n'oyongerako oluyiga okulwogera ndumanyi sawa noyogera oluzungu oyinza kwogerera bbanga ki oluzungu luno singa nga mugenze mu summit y'abahabalist nga eri Bulaaya bagambye nti representative wa Uganda basindise Kojja Kitonsa nsobola okulwogerera akadde ke baba bageze basobola nti tulina gundi ya dakiika 2 osobola okwogera oluzungu dakiika 2 Kojja Kitonsa nsobola okulwogera era woliba ofunye akadde ntutulako konga bintu bya kuduula tulibeera awo lwaki tetukikola kati Allah wano watuweeredde obudde nze manya ajja kukutwongera njagala tunzike n'ekintu kya habo kino bangi bakozeseza bubi umbrella ya habo mu ggwanga Uganda gwe ng'omu ku balina experience mu kintu kya habo kino mubadde mutya abasaale okulaba nga omulimu gwammwe gusigala nga gulina ensa omulimu nabudde nebasomesebwa kubanga IBRAH abantu bano bakola ensobi naye bagikolera mu butamanya ennaku ezo nalabe Spark TV okola ennungi nga eraze eggulire nga bagenze basanga abantu nti ku ssaawa eno ne ku ndaba gye balabamu abo ng'omuntu akyasobola okutereka eddagala mu seppiki ng'omulwadde amusenera mu kikopo n'anywera awo wetwatuuka okitegeera ng'omuntu akyasobola okukeera ku makya n'ateeka eddagala mu ddwaliro lye nga tekuli lebo omuntu ng'akyasobola okukeera ku makya n'akwata eddagala n'aliteekawo nga talaze muntu bulabe bulirimu IBRAH nze nkiwulira nnyo ku basawo nga bakikozesa eddagala ly'obutonde teririna bulabe bwonna eri obulamu bw'omuntu
singa tubadde tunywa amazzi wano nga tewalidde emmere gaku affectinga nti ngeza kunyola nti n'amazzi gennyini getunywa nakyo mineral water erina obulabe ku bulamu bw'omuntu singa oba ogakozesezza bubi naye olina ateekawo embeera ng'ogassa emiti egisukka mu 3 buli muti gulina obulabe bwagwo bw'ate n'omuteekawo embeera nti habo talina bulabe era bwe tuba tujjanjaba tulaga risks eziri mu ddagala ly'ogenda okukozesa over consumption exactly naye abantu abasinga obungi yakuwa buwi genda onywe nze waliwo emiti egimu nga singa ogukozesa n'onywa amata gukuleetera obulabe ku bulamu obwo waliwo emiti egimu nga bw'ogukozesa n'onywa kofi gukuleetera obulabe ku bulamu obwo nga singa onywa omwenge onywa eddagala eryo buli kintu kyonna ekiri mu lubuto okisesema ze zimu ku risks eziri mu ddagala tuteekeddwa ziraga abantu naye zitosobola omuntu ajja kuzitegeera nga takoze research amala n'ebitongole ebimu ebyenjawulo bikwata ne bisomesa abantu kati nga kampani ya NTV Spark nefuna omukugu nejja nebatuuza ba staff mwenna ne musoma ku bulamu na butya bw'osobola okwejjanjaba ng'okozesa eddagala ly'obutonde era nze eyo gundi gyenzirako project yeddako ngenda kutandika nga nkyalira kampani ennene ezirina abakozi nsomesa abakozi nti IBRAH osobola okubeera wano n'ofuna okuzibikira kw'ennyindo naye nga wandibadde teweetaaga kudduka kunoonya musawo weetaaga ofune ka first aid tetwagendaga abantu bategeera okwejjanjaba okusookerwako neno bantu abakola ebitamanyi bajja kukendeera omuntu amanye nti nfunye first aid kati step eddako kikunoonya kojja kikonsa akeddozi eddako okitegeera naye nga asoose okufuna omuntu amanye ekyokukola mu bulamu bwo obusookerwako mwangu nnyo wakumanya watuufu wajja ddagala tambuza ekiwuduwudu ky'omuntu ebintu ebyo sijja kubyogerako IBRAH kuba simanyi we byaggwa simanyi we byatandika twalabiraawo nga bamugambye toyina buzibu bwonna era nze nali mabega waakyo nga nali bbali waakyo mu kutegeera so sigenda kukyogerako byankuba wala nti ate mukyala wa Kojja nti ate ebintu nanti gwe lwakuba okyogedde bubi mukwano gwa Kojja Kitonsa andi kati ffe omanyi kati tuli mu demokrasiya abangi we basonga we tugendera ffe kati so ekyo bwe kityo bwe kyali era sinza kugaa nti kyali bwe kityo oba kyali bwe kiti kuba saakimanyaako era ne byonna ne mukuggwa tebankubira ku ssimu tebankubirako nti bambuuza kino oba kino alabira nga buli kimu kitambudde bulungi besides ebya habo omuntu nga yeetaaga nsaasi oyinza muyamba atuwe text nti ebyamayembe n'ensaasi IBRAH oli musajja muyisiraamu ebintu bya siriki bireke ababitegeera babyogereko layani kandika ntya Kojja Kitonsa ntandika okusinza Katonda gwe sitalaba omanyi obusiraamu butugamba bw'otandika okwebuuza ennyo ku Katonda oba obuvuddemu tandika omukweshoninga ennyo okwagala omumanya ennyo yatandika ate yabeerawo atya kanyesije nkutumidde face oba omuvuddemu kati ffe ebintu bye tutamanyi tetubinoonyerezaako nze okunoonyereza kwange kuli awantu awa nti omuti gulimu ekirungo bwe kiti kiyambirawa. Thank you. Kale Kojja Kitonsa tetugenda kubanga tusukawo olwaleero luno tujja kwongera okunoonyaako. Amiina atera IBRAH ebbanga libadde ddene ne ngamba kankunoonyeeko tuwayeemuko atera IBRAH twansuulirira sisobola abantu baffe betusaavinga tulina ebintu bye beetaaga. Amiina olina okumpanga yakadde inshallah era n'olwekyo n'olw'ensonga eyo
nsaba osomera abantu ennamba z'essimu neyanziza guno omukisa badde sifunanga muntu yali agompaddeko ennamba bawe ennamba 2 ngenda bawe ennamba 2 MTN endala ya Airtel bobo yagadde oba oli musawo oli eyo weetaaga okwongera okufuna obukugu muteekateeka yaffe ey'eddagala nkubira ku ssimu eyo oba oli mulwadde oli eyo oli bweru tukola delivery sebe bweru amina tuyikola delivery wano mu Kampala osobola okujja n'otwebuuzaako ku ddwaliro lyaffe lisangibwa Mengo kulina na Mutesa Royal University ate n'okujjukiza abasawo nti tugenda kutandikawo wennyini ku ddwaliro lyaffe twagaziye tugenda teekawo twafunye center n'abasomesa abakugu abagenda okusomesa abasawo okutegeera eddagala balikola batya baliteekateeka batya balitegeka batya so ebyo byonna essimu oba ogyetaaga eri 077 mukaaga mu mukaaga na mu 2 0 7 Airtel erichi emu 00 2 00 075 emu 00 2 00 MTN jiddemu mulundi gumu MTN 077 mukaaga mukaaga mu mukaaga na mu 2 0 7 thank you chekingeko uberenga ku social media mukozesa manya ki ku mitimbagano ku Facebook Kojja Kitonsa okay ku YouTube Kojja Kitonsa ne app kati enyumire ennyo abakyala naye nagigobyeko abakadde actually gundi ya feddako episode ya feddako tujja kutunuulira akazannyo ka Kojja Kitonsa that production yeyo seri etambula ku social media ye episode ya feddako je tujja okubanga tutunuulira mukawafube wo promoting ebitone omanyi omwami ojjajja Bruce mukwano gwange yeah era teyakiva mu kkubo n'akikola bajja ne bantuukira mu office banga nti Kojja tunatandika muzannyo gwaffe baguyita the Kitonsas kale thank you nakkiriza so abantu mutunoonyeeko ku ssimu ezo bula neesiimye ennyo omukisa guno gwompadde neyanza nnyo obudde bwo nga musiraamu munno ate tuyita ku mukutu gwaffe guno tuyamba abantu abalala naye ssebo njagala ngenda kuwaayo naawe ofa emu ekirwadde kyonna ekikusumbuwa tujja kwogera nga tuli bbali ngenda kukijjanjabirayo naye mu process y'okujjanjaba njagala ojje ku ddwaliro tulaga abantu nti habbo yakyuka yeah I'll come anyways obulwadde bwankamba ogere na mu kamera sijja kulimba abantu nze njagala nnyo ssente bwe bulwadde obunnuma nze Kojja bwe nsula nga sifunye kasente nsula ndogootana kati nveewo nga sikuwaddeeyo ŋŋendera kulogootana nveewo nga sikuwaddeeyo bankuweeyo ojja kumpeera eri nga letuli mu kamera oyagala abamanja bankubire obwo obujjanjaba obwo onaabujjanjaba obwo myezi nga 6 just kuba kukakkanya ogenda bukakkanya tuba tukakkanya ebirowoozo anti wulira tuba tukakkanya ebirowoozo ne tukuwa ne ku Kojja mbadde nsaba obulwadde obwo obuyingire direct tobwetooloola taata buyingire direct atolaba bagamba nti ojja ku mutwe n'owummuza ku kibegabega wendi wano ebyokulabirako biina nti ndi musajja mukozi nkoze ku ssente twasembayo okusinkana awo ku kapiira awo era tewandeka kyekimu bwentyo ku kesisi awo tewandeka kyekimu wansiibuza maanyi awe namanyira nti Kojja tannayiika vivi by the way abantu nakino bakitegeera obugagga bungi era buli muntu mu nsi mugagga mu ngeri ye naye waliwo obugagga obw'ensibo bwe tutunuulira ennyo era tujja busomesaako omuntu aleme kuba na kasente wano mu nsawo entuumu atandika okwogera amantu nti mugagga bangi nnyo babikola Peter alina abavubuka be yatuleetera awo kafuko Peter alina abavubuka be yatuyiwamu awo tumugamba Peter bagenda kwabika ewiiki 2 n'ewiiki teyaggwako omanyi lwaki ssente mu bbanka bagikuwa erikola babbandi efuumuuka so balina ogisiba sente ekigisibya kudduka ate teyogera teyina bigere teyina ate bw'eba egenda osobola oziba buli katuli akali mu nnyumba nti oba eyitaawo n'okaziba neesigala yo ng'ekola ki ng'egenda naye obugagga bwe twogerako IBRAH
ze assets ebikalu ebintu ebikalu tulitandikirawo mu show yaffe eddako extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanyange tubadde ne Kojja Kitonsa okuva mu Kitonsa Habo Group of Companies mumunoonyeeko mwenna abawangalira emitala w'amayanja n'abawangalira okwaboobwe ekyaddondo wano nsigadde nze IBRAH Mukasa. Special thanks to Roast Coffee Academy, Sankago Shipping Company ne banywanyi baffe aba Posh Properties. Salute Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabe, Antone Senabulya. Kojja Kitonsa toyanza nnyo obudde bwo muganda wange. Allah akuddizeewo byonna. Amina ya Rabbi. Nsimye nnyo akadde kana aka. Thank you. Kutu mbagamusizaako nina basi banekira musesingo kwa ekyamaanyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumus salamu warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.